Alright, our next winner is Yiga Akram Hussein. Kana kazanyo twakakola nti ba audience yaffe ebeere engaged baze batulaba omwaka gonna tubadde twagala obbawagira okubaddiza eno Christmas. Leero tugabidde abantu 18 tusuubira nti bonna by December okuggwa omwaka okuggwa ng'abantu 8 bonna bakasitoma baffe ba audience baffe aba Spark ne NTV nga bonna bawangudde. Osobola okugula olupapula lwa Daily Monitor n'ofuna coupon gy'owandikamu erinnya lyo oba n'owuliriza KFM ne bakubuuza ekibuuzo ku Spark TV nakyo kye kimu. Wali omukyala gwe bayita Faith yajja ku restaurant yaffe n'atugamba about this promotion egenda mu maaso mu NMG ne tubeegattako ne tugamba katuyingire promotion. So kyasanyu lingi nnyo era tweyanza nnyo buli asobodde okuparticipatinga mu campaign eno mwebale nnyo mwongerere ddala. NMG organization eggumidde mu ggwanga lyaffe muno n'olwensonga eyo when they reached out to us twagamba nedda lwaki tetuddiza ku bannayuganda naffe abazze nga batuwagira bbanga lino lyonna nti newankubadde abamu tetusaba batuukako bakasitoma baffe mu mayumba yonna gye baba baliira omugaati gwaffe ne at least channels zino nation media zeeyitamu esobola batutuusizaako. Ndi musanyufu nnyo kubanga mpangudde nawangulira ku mwasize omukyana scanning gunje yaliko nga kwaliko conflicts. Sooka okwebaza National Media Group olw'otuyamba otuwa Christmas eno nawangula through mwasuze mutya ku cheza.com program ku ssaawa 7 ku Spark TV baali babuuza ebibuuzo nga wookiddamu obulungi owangula ku Jingle and Win. Basponsa abamu ku bo Spamania Wellness Center, Yo TV Channels App n'abalala bangi.